Council for Literacy Development tukomyewo n'ekitabo kyaffe baddayo mu nsi ensuubize ekitundu ekyokuna. Abaturuuki baalwana mu ngeri ensi yonna gye yali tebasuubira. Baafufuggaza amagye ga Russia agaali gagezaako okuwaguliza mu nsozi z'e Caucasus. Abaturuuki tebaakomaawo naye baava mu Palestina ne basomoka eddungu Sinai obwanga ne babwolekeza obwakabaka bw'Abangereza ku mukutu gw'e Suez. Abangereza beegayirira ku Bawalabu bajeemere Ottoman Empire nga babasuubizza okubayamba. Obuyambi Abangereza bwe baali bategeeza bwali bwakuwa Bawalabu bwetwaze. Abangereza bagezaako nnyo okulaba nti Abawalabu bajeemera Abaturuuki. Abawalabu abamu bo ate baawagira buwagizi Baturuuki, abalala ne balinda kulaba kiddirira. Ku ludda lwe ye Mohammed II eyali omutwe gw'Abasiraamu bonna, yakoowoola ensi z'Abasiraamu bonna zirwanyise Abangereza mu lutalo olutukuvu. Abasiraamu baasirika busirisi. Abangereza kwe kusalawo nti kye baalina okukola okusobola okufuna Abawalabu abaali bayinza okubawagira kwali kubagula. Baakozesa zaabu nga bwe baasobola era omutego ne gukwasa. Omutego gwa zaabu gwasooka kukwasa Sheriff eyali akuuma ekifo ky'e Mecca ne Madina. Sheriff ono teyalina mukwano na Ssaabalangira w'Abasiraamu mu biseera ebyo eyali ayitibwa Ibn Saud. Kale Abangereza bwe baamutuukirira yalaba ng'afunye omukisa munene okuwamba ensi y'Abawalabu singa Ottoman Empire eggwaawo ne Mohammed II ng'avuddewo. Sheriff ono yalina mutabani we eyayitibwanga Faisal eyalina amagezi amangi ennyo. Yali omuntu omugezi ataateranga kusangika mu Bawalabu. Faisal yakkiriza okuyamba kitaawe okukunga Abawalabu okuwakanya Ottoman Empire. Bo Abayudaaya baali tebalina kugulwa, kusendwasendwa oba kuweebwa zaabu. Obuwagizi bwabwe bwonna bwali mabega w'Abangereza. Era Ssematalo bwe yabalukawo beesanga mu buzibu kubanga be baali bawagira abalabe ba Ottoman Empire Abangereza. Jamal Pasha eyali Omuturuuki yawamba Palestina mangu nnyo era n'assaawo essuula y'okutulugunya Abayudaaya. Abayudaaya abamu naddala abasajja abaali basobola okulwana baddukira mu mawanga agaali galiraanyeewo. Mu Misiri Abayudaaya beekolamu ekibinja kirwanire wamu n'Abangereza. Ekibinja kino baakituuma Jewish Mule Corps. Abayudaaya bano baagezaako okuwaguza bawambe ekibuga Constantinople naye ne bafuntulwa bubi nnyo. Mu Bungereza waliyo omwami Omuyudaaya eyayitibwanga Zeev Jabotinsky. Yali Muzayonisti nakabala. Yali apanga eggye ly'Abayudaaya Brigade Namba. Mu kiseera ekyo n'Abangereza we baakolera olulumba Sinziggu nga baagala bawambe Ottoman Empire ne Palestina nga bayitira e Mesopotamia. Oluwenda lwe baayagala okugoba lwali lwakuyita mu kiwonvu ekiri wakati w'emigga Tigris ne Euphrates baggukire mu kibuga Baghdad awo nno balyoke bawetemu boolekere ennyanja emyufu. Mu ntandikwa entegeka zaabwe zaagenda bulungi kubanga baasanganga magye g'Abawalabu
nga tegatiisa nnyo. Olutabaalo luno baalutuuma Operation Brilliant, naye bwe baatuuka mu kibuga Kut, Abangereza ne bagwa mu bajaasi Abaturuuki. Abaturuuki ne balyoka bakuba Abangereza kumpi kubamalawo. Abangereza baali balemeddwa nga babuliddwa ekyokukola okusobola okusikiriza Abawalabu okudda ku ludda lwabwe okulwanyisa Ottoman Empire. Dr. Chaim Weizmann yali omwogezi w'Abayudaaya, ye ne banne kati baalabanga kyekyali ekiseera okwongera okwanja ensonga zaabwe bategeereze ddala Abangereza ki kye baali balafuubanira. Abayudaaya baali bafa kwefunira nsi. Ensonga zaabwe we baazanjiza kyali ekiseera Bungereza we yali yeetaagira ennyo emikwano n'obuyambi. Abazionist ku ludda olulala baakola kaweefube w'amaanyi okulaba nti Abayudaaya mu nsi yonna naddala abo abaali mu Amerika babawagira. Enteeseganya wakati w'Abayudaaya n'Abangereza bwe zaafundikirwa, Lord Balfour eyali minisita wa Bungereza ku nsonga ezikwata ku mawanga ag'ebweru yawandiikira Omuyudaaya naggagga eyali ayitibwa Lord Rothschild n'amugamba nti gavumenti ya Ssaabasajja eky'Abayudaaya okuteeka ensi yaabwe mu Palestina ekisiima era ejja kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekigendererwa kino kituukibwako. Omwaka 1917 nga gutandika, Abangereza baafubutukira mu Misiri ne bagoba Abaturuuki okubayisa mu ddungu Sinai baabo ku njegoyego za Palestina. Naye mu kitundu ky'e Gaza Abangereza ne basooka bakubwamu. Awo General Omungereza eyali ayitibwa Allenby kwe kutandika okuduumira eggye lya Bungereza. Era Maachi wa 1917 Abangereza beesasuza olukuba lwe baakubwa mu kibuga Kut ne bafubutula Abaturuuki emisinde, beddiza Baghdad era ne bawamba kumpi Mesopotamia yonna. Mu Palestina nga General Allenby tawunyikamu. Obukodyo ng'alina bungi okubusinza General Falkenhayn eyali aduumira Abaturuuki. Allenby yawamba Beersheba, n'awamba omwalo gw'e Jaffa, Yerusaalemi nakyo n'akiwamba ne kiba ekirabo kya Ssekukkulu eri Abangereza abaali bajaganya, era n'awamba ne Gaza. Obuwanguzi Allenby bwe yatuukako ne butiisa Abawalabu, era abamu kye baakola badda ku ludda lw'Abangereza nabo batere beenyigire mu munyago. Faisal mutabani wa Sherif era y'ensonga lwaki yafunayo abalwanyi nga baabo okuva mu mawanga agamu agali mu ddungu ayeekere Abaturuuki ng'amaze okulabira ddala nti Abaturuuki amaanyi gaali gabawedde. Wabula abayeekera bano nga batya okwenyigira mu lutalo lwennyini, baakomanga ku kwonoona nguudo za ggaali ya mukka n'ebiringa ebyo, naye byonna byayamba nnyo Abangereza. Allenby yawamba ekibuga Megiddo ekyogerwako nti Yesu walituukira ng'akomyewo. Kale omwaka gwali guyiseewo gumu gwokka bukya Allenby yatandika kuduumira, amagye ge amanunuzi ne gayingira Yerusaalemi ennunule. Abangereza baalwana ne batuukira ddala ne Damasiko okutuusa lwe baagobera ddala Abaturuuki ne basaasaana obutaddamu kuwulirwa nate. Okuwamba ekibuga Damasiko kwali kumalira ttaka ku Ottoman Empire.
Ssaawa Russia eyali yayagala ennyo okwegeza mu Baturuuki n'okuwamba Constantinople byamusala. Abarasha bennyini nga n'effugabbi lya Tsar libatamye kwe kumujeemera ne bamukwata ye n'ab'omu maka ge bonna ne battibwa mu lujjudde nga bakubwa amasasi ne bakomekkereza emyaka bikumi na bikumi egy'okufugwa obumbula. Ekiwandiiko kya Lord Balfour ekyali kyabagibwa Sir James Balfour yennyini ng'ali wamu n'Abayudaaya abamu ku bakulu mu kibiina ky'Abazionist, ng'ebimu ku bikulu ebyalimu kwali okufuula Palestina eggwanga ettongole ery'Abayudaaya, ate Abayudaaya nabo bawagire amawanga agaali geegasse okulwanira awamu okukuba Omuturuuki mu ssematalo eyasooka. Kyafuluma nga Novemba 2, 1917 era kyateekebwako emikono ensi 52. Mu ssematalo eyasooka Abayudaaya mu Palestina baali batulugunyiziddwa nnyo Abaturuuki. Mu buvanjuba bwa Bulaaya nga babonyeebonye ebitagambika. Abayudaaya beeyongera buto okuyiika mu Palestina. Luli Abaturuuki baali bakugira Abayudaaya okugula ettaka, naye Abangereza bwe bajja ne baggyawo amateeka agaali gakugira Abayudaaya kugula ettaka. Abayudaaya ne bongera buto okugula buli wamu n'okusenga. Abasenza abajja nga bayambwako abaabasookayo ne balima n'okuteekawo ebyalo. Abayudaaya baayongera okwenyweza mu byokwerinda. Ekitundu kyaffe ekyokuna mu kitabo kyaffe kino baddayo mu nsi ensuubize kikomyawo. Tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekyokutaano. Mweraba.